Weebale okwekumira Kadaama TV channel yeewaayo okubeera nga ekuleetera bakadaama ebizibu bye bayitamu, ebirungi bye bafuna, n'okubeera nga balabula bannaabwe okubeera nga tebagwa mu buzibu nabo bwe baagwamu. Olwaleero tulina Kadaama agenda otunnyonnyola ku ngeri Omuwarabu gye yamuwaamu ebyokulya naye ng'ebyokulya bino byalimu amagini. Saagamba boosi ono amagini yagayisiza mu byakulya bye yamuwa era okuva olwo obulamu bwe tebuli kyekimu. Ojja muwulira n'enjogera ye then tulabe kiki ekigenda mu maaso. Kankuteereko mwana muwala ono akunnyonnyole engeri ebintu gye byatandikamu ne kaakati we bituuse. Kaakati ate kati nnwanyisa babiri n'omusajja. Ky'omusajja kikwatira mu kifuba. Alina ekifuba kye yalina nga yeggunda ekifuba yeggunda. Naye yagenda ewaabwe n'akomawo. Bwe yakomawo yagamba nkolera omugaati na biki kyokka mu gukola naye n'ajja wendi. Bwankwatako bwakola buli kimu wagamba kola kino kola kino. Nagenda owulira ekintu kinkutte mu mutima nange nga kinzita. Nensaba mu kifuba nensaba yamboggolera naye nga nze nsabira munda. Eno yonna wiiki agimaze anvuma bwansemberera bwampita buli kimu togaane tokola ki naye embeera gye ndi mu mbi ssebo. Ge mazima baatukola bubi okuggala airport wasanga nandidduseewo wano. Omukyala yamala kuva mu kisiibo nga ncunya bw'atyo nga ntulugunya bw'atyo nga nange bwenkimuddiza bw'akizza bw'omulabira nti kimuzzeemu olwo ng'afunyiza feesi amyusa feesi yenna amyusa amaaso bwakunoonya gy'oli yonna bwakuwalabula buli kamu n'akuwalabula bwentyo y'embeera gye mpitamu ssebo. Abantu omusajja ye yasookera ddala okunnwanyisa kuba bwe natandika okusaba enzigi ezaali zeggula ne zitandika okweggala nga tezikiggula. N'ankyawa bubi nnyo nga buli kadde aba anvuma yali tanfaako. N'amera ebirevu mu lunaku lumu n'entya. Twali mu mwezi gwa kusatu nga guggwaako. Ngamba nasooka n'enseka nga mmanyi abitaddeko buteesi. Ngenda omulaba akalevu gakuze wiiki namba emu. N'atakula n'anvuma bujja n'atandika okuyimba. Oluyimba sirumanyi bwe baluyimba. Alhamdulillahi wa shaitani rajim oba olumanyi nange simanyi. N'atandika okuyimba ate ng'edda baali tebayimba omwaka ogwaggwa gwe nasookeramu. Ngamba nentandika odduwuliriza bulungi naye lumu aluyimba nange nga nsaba. Nendumuulira waggulu mulundi gumu ate nze nali waggulu. N'ayomba n'atambula n'agenda. N'addamu n'ayimba olulala n'asumagira. Ngenda ozuukuka nti ddakiika nga 5 ng'amaaso mamyufu gazze ebijonjo. Ngamba kaweddemu. Nensaba olunaku lulamba ne gamuddamu. Kati awe nakakasiza nti ndi mu ttabbu Tagale yennyini. Wakitegeera mister. Ne mbivaako ne nsigala nga nsaba byange. Yagenda olaba embeera yeetabuka n'ayita baganda be mu korona n'abayita ne nnyina. Twali tugenze mu kisiibo wiiki esooka. Kati ye omusajja we yannwanyisa mu ntandikwa n'alemererwa n'ayita baganda be ne nnyina mu kisiibo nga kitandika ng'olwagalevu gakoma eri ng'agatakula bwansanga ddayo. Ngamba kaweddemu. Baŋŋaana okwebaka oba nze nali ne baka 6
bangana okwebaka ku 6 ne bagamba ojja kwebaka ku 9 kuba nabo ku 9 sitaani waabwe watambulira ate naawe oba osaba naye natuuka ku 9 ne omukazi n'agamba genda weebake amugamba kale ne ntandika okusaba ate nga nze nsaba byange nno munnange mba ntandika okusaba ngenda owulira empewo envamu ate nga esi yali teriiko tekwaliko kintu nakimu tewali waali wayita mpewo kuba nali njijjeko esi ngenda owulira empewo enfuuwa mu faisi eno sayidi bafuuwa mu maaso nga waliwo afuuwa ennyo mu maaso n'eno sayidi naye nalwana olutalo nenemerako nensaba ate nze sigamba nti osaba oba kuwulira osaba mpola nagenda owulira omwoyo gwange gusirise omulundi gumu negamba oho kaweddemu nentandika kuyimba buyimbi negamba kale oba munemeseza okusaba kanyimbewo nenyimba nenteekamu ennyimba zange zeddiini nenyimba tebamba ndi awo ku makya era olwamala okunwanyisa nagenda owulira baggudde enzigi nga maama w'omusajja agenze n'omuwala omulala kati nga waliwo asigaddewo eyasigalawo yakeera nagamba oli fayini engamba kika kino kooli omukazi yanvuma nga talina yadde kyanvumira naye yawogana enju yonna n'atambula n'akkirira n'anvuma naye neŋŋamba kaweddemu ekiro mba neebase mukama yandiko ku mwendeera kuba nali nkyebaseewo nali neebase essaawa 7 neŋŋamba leero sijja zuukuka naye mukama yanzuukusa without alarm nenzuukuka nentandika okusaba mba nsaba ngenda owulira omuntu atwala omutima bane nagamba kino kaweddemu nensaba nenkalamu mumiro guno nga oba bankaza na bukazi nga sikyasobola kwogera nga neddusu teririiyo erivaayo amagulu negasanyalala neganyogogerawo negasabira negatta nensabira akamwa nekatta nenkozesa nnyo omukono gwange ogwa ddyo nange simanyi butya bwe gwafuna maanyi naye nabisabira ngenda owulira omuntu ava ku lwomu ati akkirira naye yali mukazi enkeera yakeera kubira banne n'abagamba kida oba yejjamu omwoyo najja mu lumu yange nange simanyi n'abagamba kyagala asobe kida kawakola omukono gwe nga bakaweddemu ekitegeeza nabadde nnwana naawe n'atandika okumpa ebyokulya abaana bagambe misita nti balye bitono yatandika okumpa ebyokulya buli kanaku likadde buli ddakiika buli kafumbye ng'akampa neŋŋamba ebyokulya kambisuule nga busuuzi nga buli kadde akuyita kakeeki kafumbye akakuwa buli kamu olwamanyi saddaaka oba nange simanyi neŋŋamba nga yeefudde omulungi nnyo nanzikiriza lumu mu ffumbiro kati awo ekyatandika okunkyunya eky'omukazi nno bwe yaŋŋamba genda oyoze ebintu yampa keeki bulungi naŋŋamba genda oyoze ebintu nenkisula mu kasasiro nengenda nenjoza ebintu ku ssaawa 5 ez'ekiro mu wiiki eyo 2 mu kisiibo banjoza ebintu akantu kannuma ne kasala ne kanjokya nga akasanyi akanjokyeza ne kasala nga akasaze ne kabulirayo omukono ne guzimba emisuwa ogwa kkono nentoba nensaba misita anti nkubuulira emboozi mpanvu nasaba nze nenkuba omukono gwange nga guzimbye nengukubira abaana ne mbagamba bannange omukono gufa nengusabira nasaba nensaba omukono ne guwona mba ndi awo omukazi n'atandika okucunya ng'acunya amba kazi ono
kati ngenda owulira ekintu kintwala omutima kitandise okuntujja omutima ndowooza kali akantu kaali katuuse ku mutima ne ntandika okusaba nebya serious mister bw'okakasiza nti kya mukazi ajja wooli n'atandika okukoonerera n'akuvuma nnyo ky'okutteko kyakwatako waakwata weeyagala okwate oba kitegeera kasita okisaba nekikuvaamu nekimuddamu ogenda omulaba akunoonyeeyo oba mu ttooyi akuggyayo oba wa akuggyayo to cut the story short kuba mpanvu nze ndwanye n'abana abantu alina akantu kaakaboolo bwe kati ngenda akakusindikira okalabe kakola ati leero mukutta akakula mu luumu eyange nga bw'akanyoola bw'akazza eno nenyimirira ne mutunuulira bw'alaamiriza nenyimirira ku kiyigo kyange abadde amanyi siriiwo n'alaamiriza n'akazza eno n'alaamiriza n'akazza eno n'alaamiriza ngamba kati ggwe nno owedde nange ne ntandika okukoola omusaayi gwa Yesu neekanza omulundi gumu ne mugamba good morning madam nagamba how are you n'atambula emisinde nze okay fine naye asiibye kimutuddemu obwedda neekwasaako kyekwatako kyakwatako bw'ayomba bw'akola ki naye nga bigenda nga ndi ku kimu consuming fire nga kyenyimba kyokka kati n'omusajja wiiki nga 2 banaye waliwo lwe nali nfa mister banaye emboozi mpanvu neetaaga mmala kudda Uganda ne ntuula ku TV ne mbabulya katambi kalamba omusajja yeegatta ne mukazi we namala nabbaloota kiro nga bonna beefudde naye banaye ekintu kyali kintwala nga mu kifuba mutuddemu ekintu nga ne mutima mutuddemu ekirimu ne ntandika okusaba nensaba nenkoola Mukama nekisooka nekigaana banaye ekyaddamu ekyomukazi kyamuddamu omulundi gumu nadduka emisinde n'afuna kando waliwo bikande ebyewunya bubi n'akikoleeza n'ampita n'anvuma n'akola ki n'anvumira waggulu nga talina kyanvumira nensooka nkoona essaala awo nga ye buli waavuma nkoona ssaala ng'afa n'anviira omulundi gumu enkeera yakeera kizzaayo naye era yamala n'akizza kati tulwana ye omusajja ekiki ekikukwata mu kifuba genda mulaba akusemberera bwakugamba nkolera kino kolera kiri eyali takutuma kolera kiri kola kino bwe batyo bwentyo bwendi bwakulaba nga kimulemeddemu nga kikugaanye kuba naawe oba osaba oba oli mukoola Mukama mu mutima Mukama ntaasa bwakulaba nga kimulemeddemu ng'alyoka akuboggolera ng'akuvuma nnyo baliyisiza nnyo mu kuvuma kasita onafuwamu katono oti oba n'olobamu katono okuyokoola Mukama n'akuvuma n'omuddamu kiba kyakutte dda bwe kityo bwe kiri bakiyisiza mu ngeri 2 kulya asobola n'okuwa emmere jjukira oluusi bagitwala yonna neggwawo mufumbiro ne bakuddiza asobola okiteeka omwo kuba nze nali ntidde ku mmere nenfa nga nfa niyamba kaweddemu naye nasaba nnyo kakyokoosejja omukazi yampise nampa keeki infact nabadde na murumu yange nga neebase 6:29 ogw'ekiro n'ansindikira message mbunona keeki kyokka nga yalabye nti namaze kulya okuyingira luumu
ngamba gwe nno ne simuddamu n'atuma omwana mba ndi awo nga bankonkola. Can you imagine omwana w'omuwarabu okuleetera shagaala keeki n'obundaazi mukwata agikasuka mu gundi mu kasasiro. Ngenda okukeera ku makya ng'akantu ke yakagudde amanyi ndowooza nja kukijjanyizibwa yagenda ozuukuka ng'afa. Ngamba oswadde kamala obukuweereza bwombisemu. Emboozi mpaavu nnene kuva mu Maaci paka nakati. Bafubye naye oba obwongo babiiwamu ayisi nange simanyi. Batobye buli kimu.